bantu nga bangi bwe bati mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbeebaza buli omu alina kyakoze ku lw'ekereziya eno. Njagala nnyo okwebaza pulezidenti waffe ne gavumenti olw'ebyo bye tuwulidde ebikoleddwa okuva mu gavumenti, ate ne twebaza ne Jerusalem Sale so minisita nga bwo kikiridde Jerusalem, twebaza waka bonna obuve wa Jerusalem. Nebaza Mukama Katonda ansobozesezza okubeera wano lwaleero, tinzize mbeerawo ate ne ku lunaku olw'okuggulawo ekereziya eno mu butongole Mukama ansobozesezza okubeerawo. Ate ne minisita Kyofu tubadde mu induction Munyonyo nangamba tugende nemugasinza butagenda waffe Kapeeka yanjawulo nnyo era Mukama akikoze olw'ensonga kubanga ekereziya eno ebadde nnungi gyendi. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nebaza Father Leo eno yankyazaako ne ku kijjulo mu biseera mu kalulu kali ng'omuliro gutokuta w'ebiseera ebyo tebyali byangu nenzija na kijjulo ate n'emirundi mingi muzze mu mpita. Kale Mukama kumpa omukisa okujja okulwaleero era mwebaza. Mbebaza balonzi bali bagamba nti bali bagambye okuyita minisita wakulambika mumanye ekintu kiri kye mwakola, mwebale mwebalire ddala. Ate nali nebazanga nesinza kuwa kubebaza kubanga mulekaggwa nga wakayitawo mwezi gumu ne constituency yonna nga ngenda nga bakasooli Mukama mulungi enkuba tugifunye mu bungi, abantu bali mu makungula abamu sinnatuuka naye bwewamu nja kutuuka nzi basajja subi. Omanyi bwe nali nga wakasooli oyo nga bwe mbagambye nga netolodde constituency yonna bwe twali Nakaseke sub-county kugongolola Kasooli abantu bwe Nakaseke yabasanyusa nnyo era omu ku boogezi abakulu n'agamba nti Nsereko kokoze kino akati ekisanja ekiddako asatu mu gumu kiwedde. Bwe nakwata akazinda ne mugaa nti nedda oba oli awo abakulembeze ababadde yebadde enkola nze si enkola yange kubanga akaluka akagwa omwezi gumu ate kati twogera asatu mu gumu. Ebimu ku bitugaana okubeera abaweereza abalungi kulowoolezanga byabufuzi buli kiseera. Buli abantu bwe babeera nga balowooleza mu byabufuzi buli kiseera bitulemesa okubeera abaweereza abalungi kubanga olw'okuba olowooza byabufuzi otumulira nti gundi teyampagira n'ojjukira gundi akwogerera ebisongolo n'ojjukira nti oli siwenaale oba siwanuubu so nga ate enkola entuufu obulu bwe buggwa tusigala wano nga ffenna tuli bantu b'e Nakaseke. Empeereza entuufu ng'omukulembeze gwe balonze ffenna ab'NRM oba ab'opozisoni obulu bwe buggwa twandibadde tukolerera nkulaakulana ya kitundu kyaffe nzaawe ngeno kubanga obukulembeze obwange bugenda kutambulira ku mukululo. Abantu bakuwalidde obukulembeze naye kiki kyokoze? Wantulabye bwana mukulu abakoze emikululo balina ebirabo byakubbawo. Nsuubira nti omuntu yenna ali mu bukulembeze bwonna oba bino ebyowakazindaalo oba obukulembeze bwa kyaki oba bulala, omukululo kikulu nnyo. Tusinge kukolerera mikululo okusinga ate okubeera ng'olowooza bisanja nze bwe tugenda okutambula asatu mu gumu ekyali wala. Situmanyi biribeerawo biseera ebyo z'okusinga ntunuulidde kiki mukululo era bwongamba ati Nsereko asatu mu gumu awedde mpulira nga onafuyiza. Nze ngenda kutambulira mu ki mu mukululo nabagambe eyange enfuufu akalugo kaggwa tufuuka omuntu omu
eyanona n'atanona wenali n'atali wenali tuli bawano bawa benakaseke tulina kutambula nga tuli bumu era nga mmaliriza nabasuubiza nti bwe musindika mu palamenti eyo waliyo emmeke tutugenda zimekeka ffenna ekyo kibagamba ate mumanyize siri mulyaza amaanyi wiikisi 2 emabega twafunye omusaala abaana batandise dde okulya emmeke tuba naatera okutuuka waka ate nezigadde zonna njagala tuzirye ffenna mu mitendera ate tulabe engeri gye tugenda okutambula bwe tutyo bwe tulina okutambula okutwala ekitundu kyaffe mu maaso abalala bafuna akasana abakapalamenti sente bwe baba bazifunye opposition natali opposition bonna boogera olulimi lumu baba bazifunye ku akawunti naye buli bwozibuuza nze ndiwulira muti mpulira babyogera wabiwulitaakososopingamba naye nga baziriddeko ze bagambye omusaala okusooka namufunye tugenda kukulya fena njagala kukoma wano temubufunze munteekateeka mbaddemu ngaasaba kristu bwabagambye naye Father Hilary yagambye waliwo obukulaakulaamu munzikirize ndekewo akatono olw'obwo obukulaakulaamu kubanga ndi mwana wa mu kitundu era nja kubeera nga nzija wano ndekewo obukadde 2 bajje bakwate sebo owekitiibwa minisita n'obuwombeefu baŋŋambye okuyite ojjoyogereko eri abantu mwebale nnyo mwebale ddala engalo za minisita amanya gange nze Nsereko Charles Kawuma Abasajja Ssubi omubaka wa Parliament w'ekitundu kino ekya Nakaseke South. Tuli wano olwaleero nga tuggulawo ekereziya yaffe wano ekapeeka y'ekigo kino. Tuli ba mukisa nti Bishop bye bimu ku bifo ebikulu byasoose okuggulawo mu kitundu kino. Ekigo kino kya mugaso nnyo mu kitundu kino, kiyambye nnyo abantu mu kitundu kino, kiyambye mu kuweerera abaana, kiyambye mu kukwasizaako abavubuka, kiyambye mu kubeera nti bakwanaganya programu za gavumenti okulaba nti abantu bazifunamu baziganyulwamu. Ate tulina ne industrial park awo era nayo balinayo omukono. Kale ekigo kino kya mugaso nnyo, tuzze tukizimba mpola mpola, naye olwaleero tuli ba mukisa nti tukimaliriza okukizimba olwaleero era ne kiggulwawo mu butongole. Ekereziya mwenna nga bwe mugiraba eri mu kumyansa. Twagala okwebaza Bishop olw'omulimu omunene gwakoze ate n'anyigiriza wakati mu mirimu emingi najja n'abeerawo naffe ne bafather bonna babwana mukulu bonna nga bwe mbalabye ne bajja ne babeerawo nga tuggulawo ekigo kino olwaleero. Ndi musanyufu nti abantu bangi babaddewo bajjumbidde ekigo kyabwe bakyagala olw'ebirungi bye bakifunamu, naye era mbufunze mpozi njagala kubasabeera ng'abantu titwolekedde kulonda okwero C1. Okulonda kuno njagala neyambisa akakisa kano oba oliawo kesifunye wali nga njogera nkubirize abalonzi mwenna abantu baffe aba Nakaseke South, Nakaseke District oba ne Uganda yonna nti okulonda kuno okwero C1 bakujjumbire. Abantu mulonda nnyo, mulonda abalonzi, mulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, naye ate teriiyo kulonda kusinga kutugasa ffe ng'abantu ng'okulonda kwero C1. Okulonda kwero C1 kukulu nnyo kubanga abantu abo betulonda be batumanyi, nammwe be mutegeera obulungi. Be bantu ne bwabaawo ensonga yonna be babuuza kazibeere ebbaluwa nga baagala bbaluwa ekukwatako, bwe baba tebalina kutuma bbaluwa ndala basooka kutuma bbaluwa ya chairman w'ero C1. N'olwekyo mbasaba mwenna abalonzi mwenna mu byalo yonna gye muli okulonda kuno mukujjumbire, naye nga mulonda abantu ab'ensonga abagenda okutuyamba okutambuza obulungi ebitundu byaffe n'enteekateeka za gavumenti. Kuno okulonda tekugasa gavumenti, tekugasa muntu mulala yenna, kugasa ffe kennyini abalonzi mu byalo byaffe. N'olwekyo mbakubiriza mujje, tujja kubeera ffenna nammwe
ab'e Nakaseke ne Uganda yonna mbakubiriza okulonda kuno mu kujjumbira. Kampeyini ogambye zaawedde kagateekaako kati otandise kukolera bantu. Kampeyini zaawedde naye ng'omukulembeze yaggwedde okulonda nze bannonda ndi mukulembeze waabwe ate balina bye bansuubiramu ng'omukulembeze waabwe gwe balonda. Nange njagala abakulembeze abalungi benaakola nabo okutuusa enteekateeka za gavumenti wansi eyo n'okulaba nti tutwala ekitundu kyaffe maaso. Mwebale nnyo mwebale.